tusobola okukutuusako wonna w'oli omuli kilo 6, 12 ne kilo 5 okumanya ebisingawo kuba ku noti 759 8 noti 4 476 ne noti 771 826 454. Mark Gas, tuve kumanda. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Agowe namwe nange njagala okwebaza agenze maaso n'okubanga ate ogoberera omusomo gwaffe okuva gye tubadde okutuusa akaseera kano bwetuwunzikira. Nkakasa nti sinza kubanga nsukkako wano okusinziira omusomo nga bwe gutambudde. Njagala kwebaza era nenkusaba nti n'olwokubiri olujja insha Allah tubeere nga tubeera ffenna. Pozi kinjagala okumaliriza nakyo kkiriza gwe wenna atwegasseeko leeti omukutu gwaffe ogwa YouTube weguli YouTube channel. Ojja kugenda osema Islamic Inheritance Consultancy in Uganda. Ojja kubanga osangayo emisomo gino gyonna kwegiri okuva lwe twatandika n'emisomero egy'enjawulo kwegiri. Osobola okusubscribinga n'obeeranga emisomo egyo gisharinga kugira okusobola okulagirira abantu bonna okubanga bafuna okumanya okwo. Nekyensemberayo ddala kkiriza gwe wenna omuntu omukulu eyetaaga okusoma, omusiraamu omupya yenna yeetaaga okuba ng'omanya obusiraamu. Programs weeziri teweetuulako. Al Hadiya Islamic Primary and Secondary Adult Education Center tuli nabweru awo ku Kijegere gwe otuukawo wali nabweru community. Butereevu oyingira buyingizi munda awo n'osaba forms n'ozijjuza n'osobola okuba nga ate osoma. Tujja kusomesa primary, tujja kusomesa Qur'an gwe gy'oyagala, tujja kusomesa olulimi Olwarabu, tujja kusomesa n'ebirala ebigenderako biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala. So nga yagala okusoma idadi oba thanawi nawe osobola okuba nga ojja otwegatteko Monday paka Lwakuna ne weekend weeri osobola okuba nga osoma budde bwa Lwaggulo ng'onnyuse biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala. So akkiriza kwerekereze nkwagaliza ekiro ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.